This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Ekitalo kya Tamale nsanyusibe ensanze ng'abantu bangi ab'endowooza ez'enjawulo wano we bali okumukungubagira. Tamale nnyinza okuba nga mumanyidde ebbanga ddene okusinga abantu abamu n'abamutegedde nga sereebu. Namanya Tamale obulungi nga ffenna tuli bavubuka bato mu mwaka gwa 83 nga tulina olupapula lwa DP wa Democratic Party. Tamale yali youth winga wa Democratic Party nga tulina olupapula lw'amawulire baayitanga mu Nansi. Tamale n'atandika okulukolera netubeera ffenna ebbanga eryo lyonna ng'asaka amawulire g'olutalo nga musajja mujagujagu nga mukwano gwange. Kakati mu kiseera ekyo baali baweza olupapula lwa Munno Publications, olupapula lw'Abakatoliki. Omwaka gwesijjukira bulungi baaluzaawo ne baluwa omugenzi Anthony Sekweya mu kulukulira. Tamale n'ava mu Munansi n'agenda atandika okukolera Munno, atandika okumanyika mu mawulire ate ng'ali active nnyo mu kibiina kye ekya Democratic Party. Kubanga nze naye kumpi twatambula Uganda yonna Dr. Semwogere emyaka egyo twalinga celebrating 25 years of existence ya Democratic Party. Kali nga twetuula naye nga tugenda okwetoola Uganda yonna ne Dr. Semwogere. Ne tuva eyo nga Tamale mukwano gwange ne tutuuka nga tuli wamu paka ebyobufuzi bwe byatwawukanya. NRM ez'emu buyinza Tamale n'abeera nga era opposition ekumala ebbanga ddene mujjukire emboozi ze yateeka ku bimeeza ng'ekiseera kyonna abeera alumba gavumenti. Ndowooza gavumenti neemulaba ng'afuze threat kubanga tekyali kyangu kumuweereza kumutwala. Naye ebizibu mu biseera ebyo twalina ebizibu by'ebyenfuna nga buli muntu aloonya waakola ki wafunira. Tamale yatandika okwogera oludikya, bwe njogera oludikya mukitegeera ng'omulama gwe twaliko nze ndambu nange agukoze eki aguvuddeko. Era bwe nayogera naye n'aŋŋamba mwami Semukasa nti ate bano abasajja baba bateekateeka okulonda, wajja kubawo okulonda katubawagire osanga wanajjawo kye bayita demokurasi wannamaddala. Naye mugamba munnanyiza ekizibu kye nnina nti saagali yadde okukkiriza muntu yajja nammundu kubanga ebyafaayo byensomako biraga nti tebaagala kutabo ki buyinza. Era afudde akiŋŋamba nti gwe ensonga wagikola ki wagiraba. Akati emabegaawo amaze okugenda bamunomoddeko ogufo. Munayi n'alowooza ntasaanye kundika mabega. Nali neesimbako wano okwera kyemani w'eggombolola eno ne bampanguza obulu 147. Bwe bakuwanguza? Nga tunafuuka municipality tukyali sub county. Tamale yansabira kalulu wano. Naye mu kiseera ekyo yali amaze okugenda mu NRM. Nze nsigadde ndi wa Democratic Party. Mwenkyali n'olwaleero kubanga nze chairman wa constituency eno wa DP era nze vice chairman wa district ya Wakiso wa Democratic Party. Akati n'ansabira akalulu n'agamba no abana abantu abeesimbye mu Semukasa ebyobufuzi bagwira bigwire nze ndi wa NRM naye ngenda kukusabira akalulu. Kiseera ekyo munaye yali atenze n'okufuna kasente nga nfinansinga nayo genda okuba ebifaananyi genda okole kino. Ye n'asigala nga agenze nze nensigala nga ndi mu Democratic Party. Mwaka ki gwasala? Omwaka gwe yasala siiza kugujjukira bulungi, sigujjukira bulungi naye ensi emanyi bwe yasalira awo omugenzi watuukidde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi aze akola ebintu eby'enjawulo. Bwe yava mu State House n'asalawo okuba nga sinnatuuka awo mbadde nkubuulira nti ekyewuunyisa ku Tamale nga bw'obeera munne tasobola kukwerabira wadde nga nze nagenda okuyingira mu movement naye olwo twali tugenda mu kamyufu k'obwa meeya wano abadde kuba saako za DP abadde azibeeramu be bantu beyakula nabo wano ne bamubuulira ku luko olwali lugenda mu kamyufu kakibiina. Tamale nali ndi awo nga ze nanga mwami Semukasa nti njagala ekigambo eki dikiralinga nti oyingidde NRM tukwe tikiti NRM tukwe buli kyetaagisa kyonna okuwangula akalulu ne bwe kina kyetaagisa ki. Ne mugamba nze okugenda kuwa meeya
tekiyinsaza ddiiro kuva mu kibiina kyenkola ki yendowoolezaamu era saagenda akati olumu President Museveni baategeka omukolo ewaffe nze mbeera Busaabaleeyo nali saala gugendako nze saayanja okwesembeza mikolo girimu omusajja oyo naye omugenzi Isa Kikungu yali member wa Parliament wonna mpita muwerekereko kati bwe twatuuka wali bantuuza ku line okwali kutudde omugenzi Tamale nga mu kiseera ekyo press secretary wa president n'akyusa abantu abaliraanyeewo era ntuulenga muliraanye n'angamba gwe Ssemukasa ogenda kufa obwavu nze nja kumpaasuwala ensi nti ojja ogenda genda nga n'ekifo maze okikola ki okukimanya kyogendamu mu kiseera ekyo nali disappointed kuba waliwo mutabani wange ow'erinnya ennyo mu kiseera ekyo yali avudde mu DP ng'asaze agenze mu movement olw'ebizibu bye yalina ne mugamba saana kulya kigambo ekyo nenvawo nentambula nenva ku katebe nangoberera ntugenda eri nanjogereza ne mugamba mwami Tamale nti nze sijja kugenda beera gy'oli bwe ndiba nkusoose okufuwa lingulira kofi n'eyebbeeyi naye sijja kukola ki kuyingira mu kintu ekyo kale nzize mumanya nga ndi naye nga ntambula naye nga mukwano gwange nga muganda wange nga tukuze ffenna okutuusa ebbanga lino kakati Tamale musajja adde asinga okubeera controversial oba controversial mu Buganda bakiyita ki ng'olwaleero nga tategeerekeka ng'olwaleero bwayimuka kukuba gavumenti ng'oyinza okulowooza nti tagisembererangako olwaleero nga bwayimuka kukuba Kyagulanyi ng'oyinza okugamba nti alina kye yamukola naye omulundi gwe nasomba okwogera naye ennyo yali nsonga ya Kyagulanyi nga buli wabeera ku leedi amulumba buli wabeera ku TV amulumba naye ng'amanyi nti nze kojjaawe nakati ne mukubira essimu nga njala kumusisinkana ku nsonga eyo naŋŋamba ekyo kyemuwaako respect njagala okutegeeza kimuwaako respect naŋŋamba muganda we tukuze ffenna ekigambo ky'oŋŋambye awe namugambira nti va ku mwenge bwewanga omaze okumanya nti olina ekizibu bwe kityo ate lekeraawo okunywa omwenge gukoze eki naga nti ate bwe sikunywa ndowooza nnyo bwe sikunywa ndowooza sawa nengenda kufa naye nga ayogera ebyo nga biva mu kamwa ke nti nali obutwa naye teyambuulira bulyawa naye nga yaga nti ababumu abakola ki abamanyi so oye Tamale nsaba Mukama amuwa ekyubulo ekyemirembe ekise Tamale mirundi mutano wa Uganda wabadde butwa according to him ye bwagamba naye simanyi basawo kye bazudde era sirowooza nti yakigamba nze nzekka naye nga ye bwagamba naye naye galambuulira abaabumuwa yabayogera naye ngaaga nti yali abakola ki ngaaga n'olunaku lwe yabulya abumanyi naye kiwe yabulira akimanyi ebyo byali bigambo ng'agamba nkozesa eddagala ly'amaanyi nnyo naye mugamba obutuusa oli ku mwenge eddagala ligenda okufuuka obutwa kubanga oteekamu omwenge mungi ate ng'okozesa eddagala lyaki ly'amaanyi era nga yaŋŋamba nti eddagala balijja Nairobi lyakozesa okumuweweezaako so mubutunuulire bwe yakugamba nti baamuwa obutwa yakuwayo ensonga eyinza okuba nti yamuweesa obutwa naye sigyetaaga ng'oli munnamawulire yekka gw'osusa okuwulira wano nga bamwogerako nti yafudde obutwa nange nkubuuza so abantu okulya obutwa e Uganda kyafuuka kya bulijjo bubaka ki bwowa bannayuganda abatulaba nga gwayawa obubaka bwange nsaba abantu bonna Tamale byanyiiza bamusonyiwe kubanga ekisooka abadde apologetic nnyo nga bw'amanya nti alina ensobi kubanga oluusi ebintu bimu abadde abyogera ng'atamidde naye nga bw'omulumba n'omugamba kino wayogedde kyaki nga muganda ngo bakadde kayiseewo nga yeetonda so nsaba abantu bonna Tamale byanyiiza bamusonyiwe nsaba gavumenti ya Uganda ekole kyonna okulaba nti bannayuganda abalwala endwadde ez'enjawulo basobola okujjanjabibwa mu ggwanga wano obulwadde obusetamale oba bulwadde ki oba bulwadde ki
busobola okutta Munnayuganda omulala yenna omunaku ali mu kyalo atasobola kugula ddagala kuva Kenya. Bw'olaba ng'omuntu adde ali ku drugs ez'amaanyi eziva in a foreign land gwanga eddala ng'afudde so nga ate wali agula bulwadde, kino njala mukitegeere nti obulwadde butto ayina essente ate bwe bukwatana talina ki ssente. Gavumenti etumma ebirala byonna. Gavumenti egaa nti UP abantu basome, abasoma nga tebalina mirimu, abantu basobola okujjanjaba, basobola okwerera abaana baabwe okusinga okubajjanjaba. Essente zijjanjaba bannayuganda gwe ng'olwadde nnyingi nnyo okusinga school fees omwana zaakola ki zaawa. Essente zisasulira abaana school fees zisinga singa omuntu olwazaako olero waliwo mu Uganda amalwaliro ng'omuntu okulinnya ekitanda miliyoni 2 kati bannakukolako, naye nga Munnayuganda muno yazikoze eki yazisasudde. So nga ate obulwadde obumulungu oba sukaali obupulesa bwe buluma omusajja omunaku ow'ebukomansimbi atalina miliyoni ki 2. Gavumenti etukoze obyo tuteekamu grades tibannaffe babbi omusimbi mungi nnyo basobola okusasulira eddwaliro lyonna ne beekolera amalwaliro ag'ebbeeyi agalimu amalagala ag'ebbeeyi omunaku naaba nga talina wakisobola kugenda kukola ki kujjanjabibwa. Tamala ajjanjabiddwa kyonna kubanga omwana w'eddokita yaddamu ekwatirako naye obulwadde buganje so nga eddagala babadde basobola oddugula okuvaawa. Ekyo okufa kwa Tamale kuyigirize gavumenti eno ti bannayuganda bangi abafa nga tebalina mannya. Ono ategeereddwa kubanga abadde alina ki erinnya, naye abantu bangi abafa endwadde ezaali badde zijjanjabibwa nga tezisoboka. Tokyasobola kugenda mulawo nga tolina ssente. Okuzaala Uganda kyafuuka kyakugulirira buguliriza, omukazi wafuna olubuto ebyena ebikutokota kubanga eddwaliro lyolowooza libateekawo specialist hospital emulago oba tolina kakadde plus tolirinnya. Kitegeeza lyabali bokka basobola okubba obuwumbi, abanaku abazaala balina kufiira eyo mu ssanya. So nkubira gavumenti omulanga eyagala bannayuganda nga bwe tugamba nti tufune omutima ogwagala eggwanga lyaffe yesinga okwagala abantu bagiwa omusolo. Essente zebateeka mu galwaliro gaabwe aga private baziteeka emulago mu malwaliro gano ge bagenda gateekawo agataliimu ddagala omunaku ajjanjabibwe. That's my prayer. Submission ibadde kyagenda maaso. Mbadde nyongerako ekirala. Gavumenti njagala kutwala omukisa guno ngibuulire. Emyaka 4 gyemaze nze ne Tamale yatusanga tuli bavubuka bato nga tetunnazaala. Olwaliro Tamale alese abazzukulu abaagala okuzaala bannaabwe. Naye nga n'okutuusa olwaliro eganyo tuteekerawo embeera y'obufuzi. Omuntu yayinza okulowooza nti bwe tuyitawo ntufuna obufuzi mu mirembe. Tamale takirabye. Yamala kuva mu gavumenti n'atenga ojjuka okulumira n'atenga okuga nti n'abaana ye temugikoleranga. Oba kyengamba kitegedde etuwa omukisa esigale mu byafaayo tiyateekawo enkola esobola okukyusa obukulembeze mu ngeri ey'endirembe. Erime tukuumira mu kutya. Abantu bonna tuli mu kutya kati nga bwe njogedde nga bakuga nti ojja kusanga bakutte omukuumi wa Bobi Wine naye bakuyodde. Naye abamu twatobadda kubanga twayeekera okununula eggwanga lyo. Babaana batusse fayini, babaana batusibye ne batulemaza fayini. Naye ate abalina emu tuteeka okugambako gavumenti eteekewo enkola naye erikuuma abantu baayo nga evuddewo kubanga tewali walina immunity era baleme kulowooza nti bagenda kutufuga paka ensi lwerikoma. Ekiseera kigenda kutuuka netwagala bazzukulu baabwe beyagalire mu sente zaabwe zebakoze eki zebatutte. Tugenda kubasonyiwa byonna senga bateekawo a free and a fair democratic state of Uganda. Ayagala okuvuganya avuganye, gwe bawangula bamuwangule, gwe bawangudde agenda atuule. Bireme kukoma ku local governments ate nazo bazibba. So gwe mulanga gwange oba oli awo Tamale naye ndyagadde okwesima okuba president adde musajja mujagujo ng'asobola okwogera naye nga tayinza kiyisa mukamwa kuba okiyisa mukamwa ku community nga suicide kubanga okweteeka omugwa muki abantu babatuze Uganda bafiira wano kimugunyu tebasobola kwogera. Gavumenti etuyambe ku kufa kwa Tamale emanyi nti amalwaliro galina okubeeramu eddagala. Olumba olutta abali mu State House lutta n'abanaku abalinnyo ebitanda mu malwaliro ag'obukadde bw'ensimbi ate waliyo n'abanaku abatalina. Batukolera ekyo. Bw'otunuulira ku mulembe gwammwe nga bwe mwali oyogedde nti Tamale yatuuka n'abeera bw'ati ne ku mulembe guno tulina bw'owulira nti ono abadde wa ludda luno n'amala n'asala n'adda eri ate n'atandika okuba gy'abadde. Kyakuyiga ki Munnayuganda kyayigira mugenzi kati? Neno munange abantu basaza amadiiro wa bintu byanjawulo. Omuntu abamu basala lwa bulamu bwabwe
ng'avuddeyo n'ayogera ku gavumenti okumala ebbanga n'abeera threatened oba muntegedde nga bw'atasala ddiiro gyegattako obulamu bwe buli muki mu lusuubo oyo n'aga nti kangigendemu abalala basala amadiiro lwakulemwa senga olwairo otunuulira buli mwana ali ku university buli mwana ali mu institution of high learning alowooza kujja mu politics kubanga tewali mirimu miragisasula abantu balowooza tiwogenda mu byobufuzi ojja kubba mangu ofune kyokola ki kyoyagala yakati abantu bonna bagenzaawo nti bw'omala okusoma tinoonya constituency gyogenda genda olwanira oba kansala ali ne gavumenti netuzanyira ku bwongo neemanya ti abantu bagala kwesimbawo nejja mugombolanga eno mwali badde bakansala 15 mu municipality yonna neetekamu 8 nemutandika okulwanira obufu obwo kibayita divide and rule mulwanira bufu abadde abendowoozeemu okukakkana nga mwenna mugudde ng'esizawo byegala mukyo kyokulowooza ku ntebe emenya eggwanga abantu kati batandika kulowooza kujjako meeya kujjako kansala kujjako ani ne muteegatta ekyo bakikola intention nkuddamu kiri ti abantu bangi basaze eddiiro lwa survival aitha nga ayogeredde gavumenti ebikikinike oba nga anoonya okubeerawo amaze okusoma myaka 10 ali ku street ate bamugamba nti bw'ojja wano otwegattako olina kujja okukola ki okulya era ebizibu ebiri mu gavumenti eno okulanda corruption nene nnyo n'ebintu ebitambula bulungi nti abantu abagikolera tebalina mutima gwayo bagikuwa buli agenda agamba bwe nkwatamu kenkwatamu kankakole ki kankatwale kubanga tewali ali sekiwa ku mulimu buli aliwo agamba bajja kungoba kuba siri mwana wa gundi bw'afuna akalimu agamba bwe banateekako eruzira emyezi 6 nga nzibya akawumbi nga bampa bbeeru nga ngenda nkyakala kubanga tebalina that heart bali mu gavumenti gye batawagira bali mu kintu kye batayagala gavumenti eteekawo freedom of association freedom of speech ewa abantu emirimu gavumenti kye exporting abantu bayo nga bagenda kukola waayaaya obwakadaama ne house girls nebeera hape negane mu budget nti bakadaama baleeta ssente bweziti mu ggwanika ly'eggwanga bakadaama abo tebalina biyinza kukola wano biri productive gavumenti negamba nti egenda kuwola omuntu akadde ka ssente abeeko kyakola ne bwoba olunda mbizi olunda mmeka mu kakadde ka ssente so ebyo byonna policies embi ziri lwakuba nti abantu bakoowa eteekewo omukisa era njala kugabana byabufuzi bonna bavuganya gavumenti ya Museveni n'okusingira ddala Kyagulanyi atandika enjiri eya reconciliation bano abantu bamanye nti tugenda kubasonyiwa kubanga abamu tetwagala kuyiwa omusaayi basigaye nebyo banyaze kuba tetwagala kuwunda bintu by'eggwanga naye nga bawaddeyo obuyinza mu miki mu mirembe bye bakoze bw'obeerawa atamanyi bikoleddwa obeerawa nga abantu ababbanga obukadde babba buwumbi obeerawa nga abantu babba trillions nti budget eno bakagibbamu trillion bweziti ebatawanyi mbadde mbabule nti embeera eyo leka kwerowooza nti gwe togimanyi kubanga oli wamawulire ombuusa this is the nature the situation we are in nti olwaira omuntu ate nno munnange ekikwewuunyisa ne baminisita ababbi obuwumbi bali bweru naye ng'abaana be bakwatira ekalangala nga bawerekedde buwerekezi presidential candidate bali mu makomera ga Uganda bavunda gwe tekikwewuunyisa talina chips talina kiki ne bakwata omwana nti bamukutte n'ennyota ne bamukuba ne bamukuwona ne bamutwala ne bamuggalira kubanga akuma Kyagulanyi naye ng'ababbi obuwumbi bwe ssente z'omusolo bavudde ne bakola ne pate ne bazina kubanga badde babawummuzaamu kubuzaabuza ne babakulisaayo yembeera gye batutaddemu olwayo bw'otunuulira embeera eri wakati wa Kyagulanyi n'empuuga abaana ba wano abasoma eddiini emu abeddira emiziro egikumpi egyagala okufaanagana ng'olwayo bali mu kulwanagana omuntu n'atamanya nti state inspired omuntu n'aga nti twagenze mu kooti ng'ate omusango palamenti yo bagidira eyinze okuteekayo petition kooti neesala ate omulamuzi n'asala nga bw'agamba nti naye kraka wa palamenti abonerezebwe bwe baba nga bazifuna mu butuufu ate abonerezebwaki yateeka mu nkola ekyali ekituufu so bannaye mu nsonyiwa ebyo byonna mbyogedde olw'okufa kwa Tamale nti batuwe emirembe peace of mind kati nze ndi wa DP akkiriza mu Kyagulanyi nga presidential candidate naye ndi wa Tamale wa movement abantu bannayuganda basobola okubeera awamu singa obawa emirembe kubanga ffe nze ndi musajja muganda tetwakuzibwanga ebika byaffe tofaayo kasita omanya nti oli wakika gundi ono wakika gundi bwe byegatta nga tugansa asajja kabaka yatugatta nga tutambula
So ffe twakulibwa nga mu Buganda wano we are multi-partist mu butonde. Nze neddira Ndiga, omulala yeddira Nkima, omulala yeddira Mbogo, omulala yeddira we are multi-partist. Ne tutambula ne tukkaanya mu bika eby'enjawulo ntubeerawo. Tubakiyigiriza kiyigirize bakituwe kubanga kyatutonderwamu. Abantu bagenda kweyagalira nnyo mu bizimbe byabwe. Tewali muntu mugeze e Uganda ayagala kusaanya kuba kati ensi yonna yaabwe muli bisaanyawo mulirekawo ki. Bate obuyinza mu mirembe tubasonyiwe beyagalire mu bintu byabwe tubasonyiwe ebikolobero bye bakoze kubanga tebalabanga ne batinoonya abantu bobote bote tebalekawo bintu teri abanoonya n'abaamini balekawo ebintu tewali abanoonya. We need peace. You need peace. Mwanise Mukasa kukya gavumenti okuvaayo negamba nti egenda taking over everything omukolo gw'okuba nga tusiibula muganda waffe Tamale Mirundi ng'ate abadde ku kitanda ebbanga ddene kyetwogerako ki. Nze sikirinaako buzibu munnange eddembe lyayo okusalawo kyeyagala eyinza okuba nga abafu be basinga abalwadde wangi eyinza okuba nga yeeraba nti omufu yasinga omulwadde ekyo kyayo n'abateesiteesi baayo. Nze enteekateeka za gavumenti ya President Museveni zonna nze mmanyiiko ze yali ekoze zifeerinze. So ekyo yo kyeraba nti kyekisaanidde kubanga obulwadde abantu bangi badde tebagenda mu ddwaliro naye wano abantu bangi bajja kulya, abantu bangi bajja kutunulira koferi, abantu bangi bajja kubuuza gavumenti kyekozeewo aba ava omuntu waayo mukozi wa State House. Kyenansinza okwewuunya nga temujjanye n'omuziika temuziisa okuziika ekumanye era n'entaana ezaawamu yaziika amagumba g'abantu abangi era bagende baze celebrating every year ekyokuziika gavumenti ya Museveni ekimanyi. No doubt gwe tomanyiyo mass graves ze bagenda kati jjo babadde bakuza ye Butambala ekyo kyekimanyi ekyebuuzo ky'obuuza kyeki kyambadde gamba nti bateeke mu malagala gaffe amalwaliro agamala tuleme kugyegayirira nti etujjanjabe. Famire ya Tamale singa babadde yemulaga eddagala ate gavumenti mwali badde mugigambira ki? Omugenzi mukwano gwo waviiridde mu bulamu bw'ensi eno abadde yalambika emitendera gy'ayagala ayisibwemu ng'agalamizibwa era yasaba ku lunaku olwo bw'oba essaawa ng'etuuse bamugalamize ng'ayimiridde. Waliwo jjokisigo Tamale badde tomumanyi. Tamale musajja Muganda Buganda tebasimba abantu nga babasimbye nga muti. Waliwo ebintu abantu bye boogera kubanga adde musajja musanyuso abadde munnakatemba mu ngeri ye. Ne bwabadde ayogera ne bwabadde akola ki ng'omulaba alina katemba abeera mu studio n'ayimuka n'azina abadde tobiraba naye ng'ava ku ngoma. So waliwo ebintu omuntu byayinza ebiramu abantu bayinza okugaa nti ekyo kijja kubeeramu naye ekyo kya famire ye ekya famire ye. Kyendowooza nti bbanga lyalwadde ng'ogyeko bino byaddayo Uganda naffe obwogezi ate kubanga alina wiiru ye bwe banagyeyo wiiru nga kyeyayaga. Maliriza Mwamise Mukasa kintu ki ky'ogamba nti kino sirikyerabira ku mukwano gwange? Nze kyendowooza nti abadde accommodative Tamale adde accommodative nga bwe wali mukwano gwo Mwamise Mukasa oli wa DP bwe musisinkana ye talina mutawaana ate ng'awuliriza. Nze nkugenda yogera naye ku kigambo ky'obutayongera kulumba Bobi Wine ne mu ensonga zange nange sirikiddamu okuba alina kimu nga takiddangamu. So abadde musajja ate ng'ayogera mayindi ye bwe yava mu gavumenti n'agamba bano ali bakolera n'omwana wange ndikolimira biki he meant it ng'akyogera nga bw'akyagala. So abadde ategeerekeka ate nga tayawulayawula mu bannayuganda olw'endowooza zaabwe z'ebyobufuzi. Tambulanga bw'otambula naye atambule nga bw'atambula. Ekyo gavumenti yena yali mbwena ekiyiga naye tayiggafu abatalina mundu naye tayiggafu abatalina kasaali naye tukoledde omulimu mulungi etuwe n'eddembe okukyusa obukulembeze mu mirembe kyetayagala kuwulira etuwe eddembe okukyusa obukulembeze mu mirembe batuuleko wali ate sebo anti onsokasoka njagala nnyo Pulezidenti Museveni atuleko mukalina ayobeere lwakitula ng'ali ku TV ng'alaba eggwanga bwe litambula aleme kulowooza ndiyinza kukoma ku ye kubanga Katonda yatuwa nga tulina emyaka omuntu bwayaba toyagala okoma naye ensi esigala ekola ki etambula. Alabire ku bagisookako Pulezidenti Museveni mulibereberye ali muteesa ali mu ttaka Obote n'agenda ali mu ttaka balulire bajja naye Uganda yakoma. Ekyo kimulage nti Uganda ejja kusigala ng'ekola ki? So atuuleko wali tumusonyiwe tugende tumuwebuuzeeko
ajja kubanga wakoledde eggwanga kinene nnyo okusinga oddigulira emmundu z'okulikuuma nga tulina malagala mu ddwaliro. Mu bigambo bisatu tuwe Tamale yaani musajja muganda kimu musajja muganda kubanga nti olumu era nafuna kubutakkanya naye ng'alumbye Ssaabasajja nange atali kiddira. ekyokubiri abadde munnamawulire tegete ate ng'ategeerekeka. ekyokusatu byebyo tweyanziza Ground TV 100% entertainment.